Nze Judith Kawesi Namulema nkubuuza ko ina gy'osinzira okubeera nga otulaba. Olunaku olwaleero nkuleetedde omukyala ayaayaanira okulaba abantu naye talabika oba yeekwekawa. Finally maze nemugwako. Gwenjogerako yasembeza Katonda mu bulamu bwe. Gwenjogerako maama. Gwenjogerako mukyala mufumbo. Gwenjogerako yafuuka ekyokulabirako eri abo bonna. Tugeze oweddemu essuubi, tugeze obulamu buganye, tugeze olaba ng'ensi ekukyaye. Ye wali okubeera nga akuzzaamu essuubi bannange ayagala Katonda siri mulala gwenjogerako. Njogera ku mukyala MOUREEN NANTUME era nga yatudde sayidi eno. Nina essanyu lingi kuba nange maze ebbanga nga munoonya nga simulaba. But finally maze nemugwako. Kale Momo nga nsanyusa okulaba. Nange nga neesiimye okubeera wano naawe. Mazima. Sooka obuuze ku bantu baffe abatulaba. Abalaba Bukedde, abawangizi ba MOUREEN NANTUME, babuuzaako mwebale kubaayo. Mwasuze mutya, Katonda yeebale bazuukusa mirembe. Amiina. Momo wasembeza Katonda. Nnyo. Bangambye ogenda nakufuuka pasita. Nedda. Ate oyo yakyangoyizza bubi. Nedda sigenda fuuka pasita. Naye nga njagala Mukama. Oyagala Mukama. Momo owedda ow'emyaka nga 7 ku 6 si ye Momo wakati. Nti ngeze. Kakati Momo owedda yali mulala ku Momo wakati. Momo wakati mukakamu nnyo. Momo wakati agwa mu wife material. Momo wakati agwa mu Katonda. Momo wakati yegobesa. Momo wakati yewenyisa. Kyaleetera Momo okukyuka okutuukaawo. Ndowooza n'okula. Okay. Yes, okuze abaana walina omu kati olina 3 obuvunaanyizibwa obwe. Otandise okubala nti nina okukola bwenti ne bwenti ne bwenti abaana bange. Nina okukola bwenti ne bwenti n'abantu abakulu abandabirako. Nina kino kati n'okkakkana. Yes. Naye era saali bwenti naye. Naye ate kati tuferegana ne tutya tugamba oba Momo yeteekateeka kwesimbawo. Saagala nesibyagalira ddala ebyo. Tayagala byabufuzi. Saagalira ddala nze. Saagala byakwesimbawo naye njagala nnyo okubeera mu bulamu bwe buti. Bw'olimu. Yes. Kyekyali ekirooto kyo oba weesanga bwe neesanga saakimanyaako nti yasobola kukigamba nti nakiroota. Naye kwegamba otuuka ekiseera ndowooza nga otuuse n'ogamba yes. Nokkiriza embeera. Momo wakati oli muzadde. Ali atya Whitney? Whitney muyitirivu. Owulira otya mulingo olaba ekiwala kyekyeri? Minimi. Kyobola bagamba mama yazze mwana yazze. Nalabye nabadde mpitayita ku TikTok nengwa ku Whitney. Saba Whitney nga yefudde VJ Junior. Whitney nga ayogerera video nga bwe yatandise. Hello guys, join me. Kakati wano nga tutuuse. Kakati mulinde video ya mami, mulinde video ya mami, mulinde video ya mami. Ye trend eriwo abantu boogera fena atubeerako n'atugamba ngenda nemuga atuveko kwata bintu byo wekola bintu byo. Bw'otunuulira Whitney egi mwali ne social media nga bw'etambula. Tomutiisa nnyo social media nakuba ku internet. Tulina we tukoma naye ate bwe naamukwata ennyo gwe mulembe. Tulina we tukoma, tulina bye tutuula ne twogera munange nedda kino nedda. Mukama nannyamba nti awuliriza. Ate Katonda nannyamba nti naye ayagala Katonda. Kati awo tukwatagana tuwuliziganya kino nedda. Awo mukuumira. Naye tesobola mugaana kino tokibeerako. Ate siba maama mulungi. Gwe ng'omuzadde owulira nga omwana omuwadde package gye weetaaga Momo. Katonda atuyambako. Nze nsobola ogamba nkoze ekimala naye nga sinnaba. Kati nze mbeera mu kusaba buli kiseera. Yes, abeera ne banne abamugamba gwe nga gwe kino nga tokirina kibuki naye nze mbeera mu kusaba ne mugamba maama wo si mugagga nga bali kwegayiridde. Yes. Nedda munange waliwo kyowulira nti kino akirabye kigenda muyisa kitya n'ogamba nti omanyi mukwano tuula kati kankubuulire ffe tuli bwe tuti Katonda yayambye
kati kakkana Katonda gyakutwala wasinga w'oyagala obe nawuliriza. Kaakati twogere ku Kingi. Nannyini wali we tubeera. Ye nannyini waka. Wali we tubeera. Kiani. Naye Kiani nga yakumalayo. Ate munaye buli mwana gwenzaala batwaga onaamufaananye nnyo simanyi. Ate Kiani ye yakimaze. Nalaba Kiani yali photoshoot mwani. Ya Christmas. Ya Christmas. Yali awezezza emyaka emeka? No, alina 1 year. Naye just eno yali photoshoot ya Christmas. Kiani yakisusa. Kiani yalinga Kingi. Nannyini matwale ge tubeeramu wali afuga. Dote tukimugamba tatugobaawo. Kyaffe kiri mu mutima gwaffe. Ebitiibwa tubirina entugamba mulungi. Kozi yani? Ye Kiani. Ekyoba omanye ye Kiani. Ati Kiani alina mukama we. Mukama we atya? Njogera ku nannyini matwale waddala. Kiani kaakati entebe awamba mpambi. Njogera ku nannyini ntebe ddala Kiani. Atono omwana atandise. Ebigambo byo. Naye Momo, kaakati byebyo byenkugamba. Oli tumuleke. Ndati Kiani nawe omubuuzaako kati Momo kankubulire. Let me tell you Momo, oludde okulabika abantu balina ennyonta nnyingi. Kaakati era gy'oli tuyambe oba ofunye Momo ali ku ki? Bannange kaakati omugambo nga gwatambula. Kati nze nkubuleko Judy. Nina awantu wendaba MOUREEN. Nze ne bwenkera ku makyanga bagambe gundi agambibwa ati MOUREEN ono engeri gye mupakegi nze agenda wala. Kati tewali stand gyansikanziza. Oyaba stand? Kumanyi stand okunsuuza kye ŋŋendamu. Abakera ne bagamba Momo yava mu bufumbo baayakwana n'omusajja. Sitaani omwerero muyitirivu kati tosobola kunziza ngamba nti kaŋŋende improving mugambe. Nedda nina we ŋŋenda. Awasinga. Nze situula mu bigambo nti jangu ombuulire. Nze ndi mukulu nnyo ndi w'amaanyi nnyo ku ekyo. Yes. Nze oli bw'aba alina kyayogera nga awulira kimukkusa emirembe please. Yogera. Ate Mukama mulungi nti amanya gange gombi oba ogamanyi kati oba oli mu kugwogera kwanza ekyo kyenjagala ffe bwe twagala. Yes kati. Nengali atya dadi. Muyitirivu muganza wamma. Mwana akikoze. Mulamu Mukama mukumi. Omwaka gwakatandika. Dadi Kiani buweereza obaka ekisooka olabika bulungi. Amiina. Akulabiridde bulungi. Amiina. N'abakwetoolodde balabika bulungi. Amiina. Mukama yebazibwe. Ffenno tetujja kugamba nti tukiteeka ku muntu. Abadde Katonda. Bannange abadde Mukama. Yes, Katonda gwe nsobola okugamba nti weebale nnyo Mukama, weebalire ddala. Okay. Momo, tudde ku music. Nkitwale nti wafuna ka break? No. Nobeera nga tokyali active nnyo? Nina we nagiriramu kubanga nali ngenze mu kuzaala. Ate obimanyi ebintu by'ensi eno bidduka speedi. Twafuna wamu awo covid biki ate nze baali bakata ate nze n'entuula n'ensooka nzaala biki speedi nnyingi nnyo. Kati nga bw'oba tosobola kubeera ku eyo speedi weekanga okoze eki otunze ne bw'oyina. Kati ate nze mbala kuba nina benkuza n'ensooka ngamba no kanzije mpola ne already kati ndyoke. Era ntadde oluyimba video efulumye leero. Naye nga gyendi kyapa. Oludde tuwamuka concert. Byonna biri mu kutegekebwa mu buyinza bwa Mukama. Okay. Momo bw'otunuulira kati abaana kwe batambuliza music. Challenge zaafuuka challenge. Abamu bakwe banange nataddeko akasente. Challenge yange nga tonnagiraba. Banange ka pressure akatale kalinga akapaaluka. Ogenda ku beating otya nako. Si kupaaluka kyekiriwo tulina genda nakyo. Buli omu nange woolabira nti kati wano mpitawo ngenda bwenti nga tolina gw'okosezza buli omu ayite waayita. Kyekiriwo era kya challenges kyakina era wogenda ku TikTok yange obiraba. Abaana bakoze challenges nyingi nnyo nange kennyini nze nyigiddemu kyekiriwo tulina genda nekiriwo. Okay. Momo ebintu bingi ebize bitambula naye manyi oli mukyala musirise. Bingi byoyogerako bingi byotayogerako. Era nange nembirawo nga ndifuna Momo bwenti Mukama ng'amumpa tewoba oli awo ndi mubuuza nange ddala atuweeka ayinza obutabigenda deep naye n'atubuulirako. Omukyala station muwulizaako. Kyemanyi ali Bulaaya. Yes.
That's it. Temwogera one on one? No. Naye ali Bulaaya. Naye tewali buzibu. Momo gwe mbanyi owange. Era mbadde nsaba tukomaawo. Okay, omanyi bitusanga wano. Olwo posti gye yagenda n'akola si mu bubi. Nga oba afiiridde oba biki. Olaba ffe twabagamba abantu abo naabwe bamukyawa wadde n'okuvaayo okumugambako nti sorry biki maama waafudde biki. Naye bambi wa posti saagiraba. Ekyate si yenze oyo. Sisobola kugamba nti awo ki okufiirwa kufa kuba nange nina okufa. Ate era nange nja kufiirwa. Kati sisobola kugamba nti sijjako no. Saagiraba. Mama omisinga bandi gye wavaamu? No. Lwaki? Bonna balamu. No. Si kumisinga nti tebaliiwo. Like sa bye mwakola okutambula mu ngendo biki? Ng'ekibiina nga ki? Simisinga twakula kati. Okubeera nga saawa eno kyatambula otyo. Nze mpulira nakula nnyo oba okubeera nga nina okubeera nga ntambula bwentyo wiiki namba mwezi. Mukola ssente? Ne wano nzikola. Zisinga ku ziri? Zisinga ku ziri, Okay. Zisinga. Singa bakeera ku makya bagamba mudde mukwatagana? No tukwatagana. No, mu business, njogera mu business. Bandi eyeddeyo. Omanyi nti tugimisinga nnyo. Tewakyali bandi eri bwe. Sisuubira nti no kisobola okudda okuba buli omu ali bize. Buli omu ali bize ate buli omu gyali atambula bulungi. Ali okay. Ali fine. Ali atya papa? Papa muyitirivu. Omwana Momo ne papa baddange. Momo. Papa muyitirivu talina buzibu. Naye Momo. Lwaki? Baana mumulumya abatalina Papa talina buzibu. Ali okay. Wali ku papazi. Oba tugenda kulya kamere. Ova wadojolaga. Okay. Tutunuulira Momo ng'ovuddeko mu kuyimba. Business kyendala z'okwasaganya. Yes, nina edduuka eryambaza abakyala ab'emikola abagole Gomasi. Okay. Liri ludda? Liri Kitendawo. Liri Kitende. Momo, challenges nyingi z'ofunye mu bulamu bwensi. Naye ate oli successful. Abantu bangi bakulabirako. Today okay mabega. Mu lugendo lwo lw'okuyimba. Nange newumbuzaano waliwo w'otuuka n'ogamba wano siri kyerabira ne bwe kiba ki. Kiki ekyo ekyakutuukawo n'ogamba nze byobuteerabiranga bingi. Olimba? Bingi. Sure. Bingi by'emuseemu. Naye natuuka ekiseera ne mmanya nti nalina okuyitawo okufuuka eno gye ndi. Bannaye nze Katonda nze mwebaza n'obulamu bwange n'ebyampadde n'engeri gy'ampaniridde ankuumye. Waliwo we nali mmanyi nti wano simanyi naye ate Katonda ye n'abaako engeri kwegamba obulamu bwange bwonna mbwebaliza Katonda bwonna ne byenkoze n'abaana bennina byonna Mukama. Bingi sweetheart, bingi byinza okugamba nti kino kyali kiyitirivu. Bingi. Kimu nga bibiri. Mbadde nsaba ne mubikubuulira. Kale ebitonotono ebisoboka okwogerwako. Kale mu lugendo lw'okuyimba. Wangi mama wange. Oyagala nakkaaba bannaye kaveeyo. Bingi sweetie naye omusajja ali waggulu awo. Momo oyina emikwano? Yes. Abo bonna boolabaawo mikwano gyange. Ate banjagala, ate banjagaliza. Bano batono naawe. No, siina bangi. By the way, leka nkubuulireko. Emikwano sigamba nti kuŋŋaanya ekyalo. Osobola kubeera n'abantu abo. Naye nga mikwano gyo ate nga bakumanyi nga bw'olumwa bafiiringa obulumi obwo be bantu abo boolaba. Naye abantu abangi nga mukwano baba tebakwagala. Baba baagala by'olina. Nga baana bawala oba balenzi omanye emikwano gy'omwana omuwala n'omulenzi gyawukana. Ate oba obeerako n'emikwano nga balenzi. Olimba. Lwaki? Abantu abo balenzi omulenzi okutuuka okukuvaamu oba olina ky'omukoze nga kinene. Abantu abo bakuuma omukwano ne bw'aba ng'aliwo mu bugubi aba munno. Obeerako n'emikwano emirenzi. Emiwala ki? Emiwala nanti otumanyi tetweyagala akaviiri kakunyiiza, akasente oli kafunye kakunyiiza, okuzaala kw'oli kukunyiiza.
ffe bwe tutyo bakufunako yes naye abalenzi olyoke nabo okay momo right ebintu nga bingi biragwayo naye siraka wategeka ugategeka netonfu sategeka momo webale kuma bufumbo kati kadali yetu musambadde ngamba kumbaga twetale oli ku ssimu oba bumaliza twogere ndi wano kusha omwana ono oyagala emikolo gyonna giggweyo omulundi gumu lwaki nedda omukazi omulungi bamuwasa nze wemmalayo embaga ndaba byonna biwedde embaga erina ate kati okyalinda kimomo okyanoonya momo onoonya kakati ng'ozibirizaawo zebaako bannange momo onoonya vaako ene omwana ono nze ketereza akabiri kange nedda momo embaga abuuza embaga omukulu abeere ng'akimanyi nti omwana ekyana kyattu kimomo kyaffe papa yeetale kati naffe tuleete kamera wali wonna omwana tubamukuba embaga momo toyagala kukuba mbaga kamala okuyimba zino eziriwo waliwo eziriwawo ez'abantu waliwo eziriwawo kamala okuyimba eno nyimba eno kiriya mumalayika tali ready nambaga bwe twogera ku bantu abasingira ddala okuyimba emikolo momo oyimba emikolo katonda oba ensonga lwaki tokyatuwanya na concert sekyo nze saagala by the way kujja kuyimba nga siina bantu kibaleeta banaye nze njagala kuyimbira abantu nga mwebali okitegeera kati okumala gagamba nti gundi akoze concert nange misinde nedda nze njagala okujja nnyume ku stage okwo koze yasembayo yaliwa yali ku brigato yakola etya saawa 12 nali nzigadde emiryango ng'emaanya okitegeera kati awo nze ekyo kyenjagala kati saagala kugamba nti bannange bano bakola nange bannaye nzuuno ogenda ofuna abantu 5 muganda wange naye okyasobola okufuna erinnya oba olirinnyeemu nanti bwoba teweetegese alina okwetegeka bulungi mukwano nyambala akambalo nga buli omu agamba yes oluyimba bwe luti lwe luntutte kino kyekintutte naye ebyokumala gajja concert singenda kuleeta bannange kama nga ye mubeezi wange nja kudda wano kugambe my love tutuuse toyina ero kipika momo gwendaba mukazi wa mire mu biseera bye ebyeddembe osinga kwagala ki kakati nange banneewuunyisa nali ndaba nnyo movies ate kati nazikyawa naye nkola ki sirina kati ndowooza nze ntuula awo nembeera ku simu yange nembeera ne mutabani wange emizannyo tegikyaliyo mu theatre gye nali njagala yes tewali gemazima toyina kyokola mu biseera byebyedembe ebyeddembe nga ntudde awo ndaba abaana bange ebyeddembe ebyo ndowooza bannange neetaaga okubayo nekyenkula nno kizibu okulaba mama nakulabako mu kivulu kyali ku serena ekyagundi tugende mu kikadde izete kyali kyekyo ekyani oba azizi nabaddeko ewa azizi nabadde wasaha byebyo ndowooza era neewuunya nnyo neŋŋamba tufudde sebo momo ng'ositusa onyumirwamu bulungi nnyo onyumira era kati ku lisi yange n'ebivulu bye ŋŋendako nabiwandiika dda kino ŋŋenda genda naye ng'oli principal ate munaye sirina ŋŋamba nti tokikola naye neesanga neesanga kikikoze kyekambowa simanyi ababeera naawe be bajja tuga ndabyenze neetaaga okukyamusa kyamusaamu naye okyamusa mu music amiina okyamusa mu music twogere ku eno video gye wakoze yes oluyimba lupya baluyita wojja ekigere wenzisa ekigere is a love song wojja ekigere ekyo kitegeeza nti omuntu wo wabawo ebintu si kukyakala kwokka naye nti nga bwe mulayira mu church nti mu bulamu mu buki mu bwavu kati woona kijja nze wendi wojja ekigere wenkissa kuba bw'ofuna ebirungi kitegeeza byaffe ffenna yesu lwe luyimba lwe nafulumiza lulungi luyitirivu saba katonda yalutaddeko dda omukono gwe balwagale batandise okutambula luzanye leero sooka nkolereko bwotyo bugalo ndabe oyagala ki ninakenda byakansanyisa nedda totawaana badanga zino empeta nzigula wali mama tojjaako
Empeta jako yaki. Empeta zange sizo ez'obufumbo vaako. Momo, akaweto jako kaki. Kanyumya bunomi. Bw'omanyi omwana omuwala ali ye yeetaaga akantu ako ku lugalo. Amma bakakuwe. Bakamuwa omwana oyo. Anti kati gwatooka kweka. Si ye y'obufumbo. Kano kagula n'enkambala n'ennyuma. Kaddaako. Kadda. Gye kali eka n'eddasigeko. Naye ati lwaki oba tokambalako? Kati kugambye kugenda kukambaga. Kati kali anti nakali kalina okubeerako. Naye Momo nvugamu sipiidi. Walayisi kutegeera. Omwana olina kyoyagala naye tojja kukifuna. Wallahi sisobola. Momo sisobola. Tojja kukifuna. Momo sisobola. Unless nga gwosaza odogamba kale kiikyo. Nedda. Okola ki? Byonna birungi. Kale kiikyo. No, byonna birungi. Olwansumbuye. Olwana luno. Kale kiikyo. Kale Momo. Ku baana abato abasinze okujja omwaka ogwedde kuba kati twakatandika 2024 baani boolaba n'ogamba abayimbi abaana bayimbi Nantungo Karo Becky Chosen Becky abaana bayimbi balira wenze njagala nnyo Nina Rose nnyo munnange era nali mugambyeko manyi bwe njagala omuntu mba njagala n'amanya. Yes, Nina Rose. Kakati Nina Rose. Ola tebikwatagana. Tebikwataganako. Munnange neneesanga nga njagala nnyo ennyimba ze. Nze nyimbira bulungi munnange ate kandabikira bulungi ze. Akaana ako akawanvu ako kannalugooti. Yes. Njagala nnyo Nina Rose. Are you sure? Yes, Carol, Nina Rose, Chosen Becky. Banja abaana bayimbye. Okay. Ne Chosen Becky naye ayimbye. Naye Nina Rose alabika bulungi nnyo. Namulabye. Simanyi lwaki njagala akaana ako. Kakati nasanga akaana ako wano rekasooka okujja nze nali sikalabanga. Bananga akantu kali. Kanina bannange kalabika bulungi. Bannange nkaagala nali nina okagamba nti nkaagala. Ki ekyokuleetera okwagala Nina oba just bwekanga nawe? Nedda si kyekyandeetera kayimba nnyo ate kayimba bulungi ate kalungi. Kati omuntu oba oyina ebintu ebyo byonna ng'oli kalungi oyimba bulungi oyina empisa bannange. Gakiriro yogamba nti akantu ako nkaagala. Nnyo nkaagala ne Nantungo Karo ne Chosen Becky. Naye nga baasala kigambo gwe na Karo. Nze nvaako tumbuuza ebyange ebinkwatako. Wabula ate kati Momo bannange. No. Wallahi baakisala. Judith, tusigale ku mboozi zaffe. Tebyali byange kasita. Tebyali bibyo byali bya Karo. Naye birayika era tebyali bituufu. Bannange twogere ku biyimba. Kale bwe tudda mu basajja. Abayimbi? Njagala bawerako saha. Yes. Ani nga bangi nina binterekaawo. Lutalo. David. Yes. Munange ekivulu kye no bakiggyeyo. Biba mu nsi. Njako bangi. Ngamba abo bakola dda. Abakakola kati. Ngamba bano abaana abato bano. Bannange. Momo abeera bidde tufudde. Nedda ate ngamba manyi era ngamba pannayo alien skin. Alien skin. Momo oyina abantu bo boyagala tebikwatagana. Walayo ebintu byo. Bannange kyewuunyisa. Walayo ebintu byo tebikwatagana. Ate nga alien skin mwagalira ddala nno. Kakati alien skin ne Momo. Anyway, temumpisaamu eggaali omanyi baana mwe nedda tetujja kuyisaamu gaali. Omanyi bayinza okuddayo ne bampisaamu eggaali. Kakati ogamba otya nti Momo lwaki abatayagala alien skin? Gwani agamba nti Momo omusalirawo bayagala. Bannange. Nedda kati obuuzizza aba last year. Yes, alien skin. Nani omulala? Bannange. Mudra mwagala kati nti olaba tebikwatagana nandibadde ngenda mu bandi kati tengera gyenziruka ate obulamu bw'abaana abwe tebukwatagana nabo bwo kyewuunyisa naye weewunye nina omwana omuto omuwala abaagala abaana bange kati Selina ayagala nnyo alien skin wanje. Yes, ayagala ennyimba ze kati mba nina okugenda na ffe waffe twewagira
bw'oba oyagala omuntu nina okumukwagalirako ate nze tosobola kukyawa kyenjagala ewaka oba osuze ku mulyango. Yes, ndi wa Manchester United kyekyo ffenna muganda gwange oyo oseseetuke oba tolidde ffenna tuli wa Manchester United ewaka bwebabaawo omuyimbi gwe twagala ffenna kati kale mukyayire emabega naye wali mu ddiiro ffenna oye abantu abo kakati ahabba bwe babaawo nekibaagala nange munange nina okukyagala. Yes, kati sisobola gamba naye ogudi woyo family eba tekwataganye. Mama ki ekisinga okunyiiza mu bulamu bwo noga nti wonkwata ku kino? Ebikunyiza nno bibaawo naye ababikwatako babaawo era babikwatako n'onyiiga. Bibaawo saga muntu awaayiriza, saga muntu ayogera bintu bya bulimba nga sottulawo n'alimba ekigambo ate munange naafuna abamusupportinga. Kyekisinga okunyiiza toyagala muntu mulimba. Ate weewuunye omuntu ayogera naye nga tosobola kugenda kwedifendinga n'osigala mu nsobi. Omanyi lwaki nkubuuzizza? Mama nkugoberera nnyo by the way. Kati somewhere back wanyiga novaayo n'opostinga oba yali muntu eyakwata ku baana bo oba yakwata ku Whitney baki wakola post noga mukole ebirala byonna ne ku baana bange entabuka nga wagisoma wange bulungi nnyo nze ndaba n'ensirika. Are you sure? Nagamba kati wano mama anyiize nina kye neesuubiza bwe nnakkiriza Yesu Kristo era biseera biro litonalokoka ne mmanya nti sitaani asobola okuyitawo ogamba nti awo saagala bakwatewo n'ayita ku baana akulabe nakukyawa sitaani n'ebikolwa bye byonna kati sisobola mmuwa mayinja ne bwakwata ku baana. I just keep quiet. Are you sure? Yes. Mama nkubuulireko omuntu ayinza okuyimirira naga akanvuma omwana ono ndabe ono kyagamba mukitegeera naye nasuubiza Katonda nti njagala wali nfukamira nensabira omwana wange ne mubuulira biki ebiri Mukama gwe yasalawo abeere nnyina. Mukama yasalawo mbeere maama wo bino byonna yamanya ojja bifeesinga okitegeera kati yenze oyo guma omanyi kye bayita okuguma guma tufukamire wansi okulwana kwaffe kuli ku mavivi gaffe. Abayimbi abasinga bakweka abaana nendaba olyoka abaana bateeka muka. Yes, why not? Mbu muba n'abalabe bangi anti omuntu akulumya ayita mu mwana naye Katonda ng'akola okusinga abo abagamba ekintu. Nzikiriza nnyo Katonda, nzikiriza nnyo Mukama bulungi nnyo bulungi nnyo nzikiriza mu Katonda. Kye sirina kukola sikikola, kye nina okukola nkikola nga neesiza ali waggulu. Olina wogamba nti nina bwe njagala okutuuka awo awo Judy awo wewaawo. Judy nkubuulire nakkiriza Mukama ne musuubiza byonna ebyansobako nga sinnamumanya nsaasira nsonyiwe nansaasira nansonyiwa kati sirina kye njagala kuddamu nga nasonyiibwa akitegedde. Kati bwe mba nafukamira ne mugamba Mukama kino nkwegayiridde nali sinnategeera kino nakola bwe nti kino nakola bwe nti naŋŋamba nti Maureen nkuwadde second chance okitegeera kati sitali nasobola okukwata awayinza ate okunzizaayo. Mama lwaki ogamba nti Mukama yakusonyiwa? Nze ndaba wali okola bulungi n'ebiseera no one is perfect. Ne bondaba nga ntambula mukono gagundi oba netavuma takola ki tomanyi nze nna ebiri emabega tomanyi nze nna naye ffenna tuliwo lwakusaasirwa kwa Katonda tuliwo lwakusaasirwa. Era sobola kuyimira neŋŋamba omuwala oyo akola bwati ne bwati ne bwati ate nze nange nina ebyange kati ndiwo lwakusaasirwa okitegeera. Kati nfukamira ne mugamba nkwegayiridde Katonda wange nyamba. Mama wasinza Katonda osiibako bulungi nnyo nsiiba tusaba mba nali simanyi nakusaba nayigira wa Pastor Tom.
Momo mukama mulungi bw'oyogera bw'otyo kiraga nti obulamu bwo bwakyuka naye omuntu ng'ava mu bulamu bw'abaddemu okusembeza obulamu obupya wabaawo omwaka ogwo okubeerako turning point mwaka kyogo 21 iyi tuli mu 20 emeka tuli 24 naye nze myaka nakati emyaka ena kati are you sure Momo gwenda bakati kati wakaita giri 3 kuba tunagumala yes wachuka 20 mwochukira nomanya nti nali nawaba n'ensi ensi netaaga Katonda yes kwe kusalawo oveeko mu mawulire kwe kusalawo ofunemu ka break buli kimu kyonna oddemu osetinge bupya neetaaga mukama bannange neetaaga Katonda nali neetaaga Katonda mukama nanyamba nansaasira noddengula webaze nno Katonda bangi abamanyi ekintu ekyo nga takyasobola nakusituka naye bw'okimanya nga okyayimiridde neweezuula ng'okyali mu kyo munda ng'oyimiridde kuba kusaasira kwa kusaasira kwe oba osaasiddwa osabirawa nze ondaba wano siri muntu wakugenda nnyo ku church nti every Sunday ndi ku church naye nsaba buli lunaku nsuubira Katonda tali mu bizimbe mwokka nti ali mu kizimbe ekyo yingireeyo edda nategeera nti Katonda wooli wali omanyi Katonda nze mmanyi Katonda zo nina abasumba bange abansumba nina abaana babeera ttake bayitirivu nnyo Mimi n'omwami we Mawanda bayitirivu nnyo nsumbibwa omwami Alozias Bujingo wanje bulungi nnyo wagenze n'omulabako bannange ate nesigenda lwakuba nze era ebintu byange si byamawulire era tojja kunsangayo ko mu kifaananyi ekyo yes nze nkola ekyange kyempulira nsumbibwa omwami Alozias Bujingo sikiinaamu nakutya bwennyimira nenkyogera olyokke nakyo abantu nga bamusalidde musango tebikwata no gwe watwala kiri gye musumbawo wow I like that and you're proud yes era nadwadde ntiiririra neŋŋamba oba no sitiiririra naye ate togendangako anyway sijagamba nagendayo nensabirayokko ansabira tusaba waliwo byomwebuuzaako ebyaddala kale kyewuunyisa kati omuntu ayinza okulowooza kati nnoza ate kubasumba bumenyedde mbadde manyi Bugembe tasobola Bugembe mukwano gwange nnyo nange mukwano gwange ate mwagala nnyo Pastor Bugembe nakulabayokko by the way ng'otunyumiza Pastor Bugembe nensabirako wa Pastor Tom gye nayigira okwesabira enayigira okusiibira obulamu ne butambula kati mama wakati myaka ng'etaano yeerabawa sijja kugamba nti neerabawa kuba ne bwenva wano simanyi kiri ku kkubo nze nina kusaba Katonda anteekemu ebyo ebiseera naye mama ogenda kufuuka pasa bannange bino ebintu byokola bingi nedda kubanga saaka kulimba sijja kuga nti mu myaka 5 neeraba wano nga newe ngenda ofulumira simanyi kiriwo kati ate 5 nedda nze nina byensaba Mukama yakkiriza nti kino ngenda kikuwa musigenda kikuwa kino ojja kifuna kino tojja kifuna obulamu obulimu Katonda buli buyitirivu ayinyo buyitirivu nnyo bannange totoma ogoba emizizo omanyi okubeeraawo nga bakulowooleza Mukama oyo akulowooleza akuwa bisinga oyo omusajja oyo akuwa bisinga soba nkugamba kindeke ki akuwa bisinga yagoba olina kyoyagala naye nga kikoma mu kkubo naye nga kikyagenda okuwa myaka na myaka ebyo byagaba mu nnyimba za David Lutalo oluyimba kyolusinga okunyumira kati tuli nali naye ne mugamba nti njagala nnyo aninga ndwerabidde ujuwe ndwagala nnyo naye n'ennyimba za Lutalo nga nnyingi zenjagala bannange nyingi nnyo nyingi ate manyi ogenda kungamba babongoote
sirinaako buzibu naye zonna nzaagala njagala nnyo ennyimba ze nnyingi. Okay. Momo nga tumaliriza kagambo kamu bubiri busatu omwana omuwala ayagala okuyingira industry njagala kubeera nga Momo njagala nange nkikube bugambo ki bw'omuwano ga munnange nno obozze kino tokibuusa maaso naye ogamba baakakati bakyakwata byobawa balabanga mwe muli bakadde amagezi go tegamukolera mbawe tomanyi naye oyogera ajemu najjamu ekisooka obugumiikiriza kubanga bannange simanyiyo kintu kyogenda nga bakiyingidde ku Mande n'okifuna ku ddi ku Lwokubiri tekisoboka obugumiikiriza okuteeka obudde mu ekyo ky'oba planning okukola empisa okwekitiibwa bw'osanzeewo okwamu naye be bakugaanira wano toyitawo wano oyitawo okubawa ekitiibwa n'okwagala ky'okola obumalirivu kikulu nnyo to giving up tolaba nti banne bino mbibeddeko nnyo biganye kante yes sagana kugamba nti waliwo otuuka nga tewali n'omu akuwuliriza buli muntu akusalira omusango naawe kenyini nga gy'olaga tolabayo kyali kikutuuseeko bulungi nnyo ng'olina emisango gy'otazza wayitawo otya omanyi nno nkubule waliwo omuntu omuwanguzi nga obuwanguzi bwe obwo bwewuunyisa omanyi nti osobola okuba omuwanguzi asinze mu kusirika kubanga buli gy'onookoma okwenyonyolako ogenda kusobya omuntu oli nga takwagala ne bw'osalawo omunnyonnyola okuva ku makya by'oba oyogera biba bimunyiiza ng'ate gw'olaba omunnyonnyola kituufu kati buli ky'oba oyogera kiba kimunyiiza asirise asinga okuprovinga point ekyo buli kiseera nedda kambabuulire wekanga ate oyonoonye siriika tewali agenda kugamba nti ekinyiiza yasirise nti oba kale ekinyiiza talina bwajja gusala ogwo siriika Katonda alwawo siriika amazima gayinza okulwawo okuvaayo buli woosirika oba omaze oba owangudde nnyo osobola okukaaba kuba nze ndi mukaabi olimba oli mukaabi nkumanyi nakulabako ewa Bujingo I mean ewa Pastor Bugembe Momo watulika n'okaaba ate nawana amaziga ndaba gaagala naye Momo naye nze mba njijukira gye mpise kati siba nti ndi mu nnaku naye mba akatambi kazzeeyo ensonga yaki family eyo gy'oyogerako gye wali okola obwa house gakuba tebikunyiiza ngwadde n'akatini obalabako mama mulongo gyali mama mulongo muwala we yabadde afumbirwa yenze nayimbye wanje mama mulongo jaja gyali jaja wange yafadda sorry about that yafadda naye abantu abo nabo ndowooza bali proud of you mama mulongo n'abantu be omuntu watuukira naga nti banekankubira akasimu Maureen gyayimbe ate nga muwala we era gwe twalinga tubeera naye waka yeyampa omulimu ogwo nze kitiibwa n'ettendo mbiddiza Katonda tewakyali kiyinza kunyeenya Momo tebibulamu naye nze ndi mugumu ndowooza ngamba Mukama ajja mwebale nnyo kundaba abagala Maureen Nantume nafulumiza oluyimba ono gyekigere lupya luyimba lwa lava abali mukwana beeyagala abagole bange abampa emirimu ngenda kujjawo nkabakubire Sweetie wono gyekigere wenzisa ekigere wokijje wenkisa dawali wofunye binene lwenfune binene nga kalungi ani yakawandiise yese Oman Rafik yes ye yawandiika ani yakoze video Knowlton and George bebagikoze ababadde ku programming nyambadde ntya nkoze ntya Whitney owaffe nalyoka ku designinga kibulaka walabise bulungi nnyo mu black bannange nina abantu bangi nnyo abantu abo bolaba mu video ninamu sweetheart wange Cookie promotions nedda ye Ibra wali awo era ntambudde naye
abeera emabega w'ebifaananyi byange wabula kansirikeze abeera emabega w'ebifaananyi byange ye Mopix uyaawo naye ntambudde naye anti be abantu bewaŋŋambye yes nti omuntu akwagala ebituufu abeerawo ebituufu akwagala ate ng'akwagaliza wakola otya okuzuula abantu abo momo mukama ogwana guno mukama omanyi obeera n'abantu naye nga tobamanyi ng'obayisaako buyisa bwoti katonda n'agamba nti abo boolaba nga abatali wate be batuufu mukama nina the best sister yali awo musirise muyitirivu kwegamba nina winning team erimu katonda erimu yesu mukwano tonsobola abagize Maureen bannanga akayimba mukagale mukalabe kabakolere ku mikolo nzize tukikubenera kale oyo abadde Maureen Nantume sigadde ze abaana bange kwe bali balaba Whitney wange I love you Celine nkwagala nnyo Kian nkwagala nnyo Mastula yes kale yoyo momo Maureen Nantume akayimba we kali katandise dda challenge ziri zitya olina okukola no challenge tuva wano nga tugikoze mwana wange tukole wano eno challenge ate kati ekyo nakyo tubeere nga tukibaliriza mweraba